byabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo njagala okujjukiza nti okyali mawulire gaffe amalindirire kadde k'ebyo ebivudde mu nsiike y'ebyemizannyo. Abakulembeze ba ttiimu ya Express basambaze ebibadde bitandise okuyitingana nti omutendesi waabwe Waswa Bosa bwe yakwatiddwa ku nkoona. Nnyini ntebe wa ttiimu eno omujja Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi ategeezezza nga bwe batasobola kugoba Bosa mu kiseera kino kubanga bamwetaaga nnyo. Ebisingawo munnabyamizannyo Katende Brian Kabituwe. Nyini ntebe wa Express era nga Minisita omulonde w'abavubuka n'abaana Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi akyaddeko ku maka ga Express Wankulukuku era n'alambuzibwa ofiisi wamu n'emirimu egikolebwa ku kisaawe kino. Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi era amenyeewo ebadde biyitingana mu mpapula z'amawulire ssaako n'emikutu gya leediyo ng'omutendesi Waswa Bosa bwagobeddwa ku butendesi bwa kilaabu eno olw'obutaba na mpapula zimala kutendeka kilaabu eri mu kibinja ky'ababinyolerwa ekyazaamu Uganda Premier League. Maka tumuwadde obuvunaanyizibwa obwo era nga tumwebaza olw'okubeerawo mu Express mu budde obw'enkuba era n'okubeerawo mu Express mu budde obw'omusana. Oweekitiibwa Nakiwala ategeezezza nga bwe beevumbedde akafubo n'omutendesi Bosa era ne bakkiriziganya ku bunyomero bwonna obw'endagaano empya. Amwebazizza nnyo olw'okukolera ennyo Express mu mbeera yonna wabula n'amukutira okukola ennyo okusobola okutuusa Express ku ntiko. Obuwagizi bwaffe bwonna businzira ku bazannyi ate nga kye kitongole ssebo ky'okulira. N'olwekyo okusalawo kuli gy'oli oba otubbika oba otuteeka waggulu naye nga ffe tuwewaddeyo nti buli ky'oyagala tugenda kikola. Ku kyentalo Nakiwala ategeezezza nga bw'alina ettiimu ey'amaanyi era erina omwoyo gwa Express nga mu kyo kyakumuyamba nnyo okendeeza ku ntalo wamu n'okuzanganga. Gera ku ntalo eziri mu Express. Entalo oluusi ezisinga zitwala abantu babiri tewaba lutalo luli ku ludda lumu. Abakulembeze tulina kinene kye tukola okuleeta entalo mu bantu be tukulembera. Abantu buli bwe batunulira abakulembedde ng'alina eddembe mu mutima ate alina n'eddembe mu byalowooza. Kizibu nnyo okuleeta entalo wansi naye ng'ate nze ndi mulwanyi wa ntalo era awali entalo mwenjagala. Asuubiza okukola nga bw'asobola okunoonya ensimbi wamu n'abavujjirizi okusobola okusasula abasambi emisaala wamu n'okugula abasambi okunyweza ttiimu okusobola okuvuganya ku bikopo eby'enjawulo. Nga wakayita ennaku mbale Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi nga yakalondebwa mu ofiisi ey'okuba ssentebe wa Club ya Express mu byagambye okusooka nabyo agambye nti wakunoonya ensimbi nga bw'asobola okuba nti avujjirira ttiimu ya Express era n'okunoonya abavujjirizi b'ensimbi babe nti bateeka mu Club ya Express FC ebenga edda ku mutindo. Wabula Nakiwala Kiyingi amenyeewo badde bigambibwa nti omutendesi Waswa Bosa agobeddwa ku butendesi olw'okuba nti talina layisensi emukkiriza kutendeka kilaabu eno mu liigi y'ababinyeerwa. Ku Kingdom TV amalindirire nze Brian Katende.